tibagenda kututeekamu enseekezi regime apologies berimbike mufe nga bali mu struggle oluvanyuma batwekyusize batandike kukuba struggle mu Jakana ofuuse murabe ngenda kukuba Jakana tugenda kukwatagana ne Jakana mpaka nobwere bamutaka ani buri bwoja ku social media ku YouTube wobera ana kuteekawo muraba face yange ekyuse nga ndumba Jakana omuvubuka gwembade nenyumirizamu kati Jakana tamanyi muntu gwakolera kati naye politically gwe twanalizinga Jakana okolera dictator kati gokolera wewa webuzabuza ntate naye omuvuma you see in Uganda tuwagira individuals yes chiriwo nze sagala kubekwekerera chaguranya kati nagamba nti avude munu you will never see no abantu bibatama nibagamba nti kintu kiki wabona Jakana alina kwa mwegendereza. That's why I have declared you an enemy of the struggle today. Mwena banupu amafumu mugerekezo mwana ngabwe nchiddamu nga amaliriza program jembade ngamba nti nkusisinkane ngisaziza musi kyasobola atona tasinkana na sitani okuva lubaya ula bayamugoba mu ggulu taddanga mukosi Jakana naye yandibanga ayagala kwefananiriza ne taata we nga ayagala kurumba buli omu nga tiyeguya omuntu yena bwebulira ku nsinka ngogamba teri muntu gwe weguya obera mujega omanyi abantu nga bajjajja muyinza okuloza nti muli mu comfort zone muli safe naye ate gwe n'okimanya nti eno Uganda gy'oli mu kulwanira bazzukulu boffe tetulina okukola ki okuwangaliramu n'ogiraba nga evunda n'ova oli mutuufu era webale kujja amina webale kujja wano in fact ndowooza mu breast jo natambuddeko ningenda kulaba mukwano gwange naye mulwadde nnyo ejjajja naye bwe twabadde mu ddiiro ne wajjawo omugenyi musajja muvubuka naye nga muzimbi nga azimbira oyo ng'aze okulaba engeri gye banamulagirira zimbe kyanewuunyisa omuvubuka yantunulidde nga tuli mu ddiiro nga tanagera nagamba nti nkutegedde oli jjajja Nuupu najjayo essimu gwoli ku simu yange weka okusooka kyansanyusiza naye n'okutyamu oluusi ntyamu si kyasobola kwekweka ensi ate obutaneekwekera ensi sirina buzibu n'abantu sirina ebyobufuzi byange byenkoze sirina inemiti kababe abantu betuwakana nabo mu byobufuzi omanyi jjajja ekizibu kye tuyina jjajja wange bano abasajja tekikwetaagisa bakolako bulabe okumanya nti oli mulabe waabwe bino byoyogera nga bibategeeza ekikyamu kye bakolera eri eggwanga ebikyamu bye bakola ku bannayuganda ne bye bakola eggwanga byo bibalowooza nti oli mulabe waabwe munnange bano tebabawabula kati bwogezaako okubawabula nti ono afuuse mulabe wa state bo kati ye state balowooza nti ye state munnange tetuli si mmwe state era tetuli balabe bammwe fe tetwabakyawa twakyawa mayisa gammwe naye ate kyannaku nti mmwe bannakazadde b'amayisa gammwe mwekwatekwate mwekuŋŋaanye muviire bannayuganda that's all so webale katutandike porogulamu yaffe naye kisooka ngenda kusooka kwebaza mikwano gyange abamu diaspora abo bo buli wonna buli porogulamu yange nga nkyali mu bulwadde buno kati mundaba nzizeemu ndi muntu kaleko kati gwe wokolera ondabye kati njogera naye waliwo ekiseera we natuuka nga mbeera ku buliri nga sisobola yadde nakwogera abantu bonna abangi nga essuubi batandise kweraliikirira alibaweddemu n'obulwadde bwe nabagamba nti prostate cancer bangi ne bagamba nti oyo afudde agenze naye nga tebamanyi nti in fact bantu bangi mu Uganda tebamanyi nti prostate cancer bagiwonya abasawo
mu cancer zone je bawonye ryemu prostate cancer kati rabantandise nkomyewo kovudde ku ndiri ninjo kati chovoro namugamba nti ebyo kugamba nti mu wiki emu kati biweddewo ekinagwawo ajenga chogereko otherwise tulekutta mulwatta basana nobwe rubabu lunaku I can now talk kati nkomyewo so mbebaza yes mbebaza bana diaspora bananga abantu banyambye bananga bwentebaze abantu abebweru mba muri siba muntu emyezi mukaga ejemaze waka kundiri nga beba bandabirira bebantwara mu dwala akamere kajja yes no tuloto mukwano gwaffe muri yanyama yarete emotoka yebintu byokulya naki norwalero we yagirono yari norwalero byinchari yako muri yanyama so abantu haji muri yanyama machindi gavana we machindi tatanga omulungi haji muri yanyama webale nnyo banange nebaza abantu banjagade wamuranga boyogede abantu banjagade ku bintu byenjogera enkera ogwe kirabikotera kungoberera ntera kugamba abantu enkera nina nagira mu byobufuzi okuyamba kwe banyambamu rwachagulana bakusula ku jirikiti omanyife wanaffe mu Buganda jjajja Nuupu mujita mbabwe fata tujizika mirundi ya kinga tujizika kuki tujisula ku jirikiti kakati nokera nona nagira bagira kusula ku jirikiti so abantu we bakuyinamu nkusaba obukume nga bw'obukume yes ekisooka nsooka kwebaza nesikwebaza yena president wange Kyagulanyi ebigambo bye nayogera wano nga ndabura abanayuganda nti bagenda kututeekamu enseekezi regime apologies berimbike mufe nga bari mu struggle oluvanyuma batwekyusize batandike kukuba struggle Kyagulanyi yabiwandiise ko like yesterday but one the same statement saagala kugamba nti yarabya kagundi kange kubanga mumanyi he is always ahead of us nga president waffe nga commander waffe nena kyebaziza genakirabye nakisharinza bari ku mukutu gwange mu kirabe nga woninga bananupu okwegendereza enseekezi zibagenda okututeekamu nga berimbika nti bana struggle kumbe barabe baffe in fact nebaza abantu mu diaspora mu America mu Bungereza Canada Denmark bankubira esimu nga baraba bye nayogera ku runako olwe naye mube nayogera nga nwanira ninteeka munne Jakana nga sinaba kumanya nti Jakana waliwo mukutu gwatuukeeyo sikwogererako si murundi gumuseebiri gwatuukeeyo nalima empindi president wange actually kuliti sikwogera kuvuma kuvoora kuvuma nze mbadde sikimanyi in fact mbadde newaddeyo nti njagala sisinkane Jakana twogeremu sikyadamu ngisazizaamu jajja programu ngisazizaamu Jakana ofuuse murabe ngenda kukuba Jakana tugenda kukwatagana ne Jakana mpaka nobwere bamutaka bannange mu byobufuzi njagala muntegere bulungi Jakana Somani Nadduli mu bwetoowaze obutali bwa kalwe sinayo gwe mpana mu byabufuzi yadde nooko mpa birowoozo likewise n'abasigadde bawe birowoozo byabwe era mu programu zizo nina zitunuulya zetwakola dokita mbategeeza ebigambo sijja wano ngaakola ki ngaasinga oba asembayo mpa ebirowoozo naawe osinze ku ebyo w'ebirowoozo bye eryo eggwanga erikula ne mbatawunyuli bagamba Katonda ategeeza Daniel bikka ku bigambo sinaakabonero ku kitabo olwale bwe tuba tuwakanya nti Bobi Wine ekituufu naali kwegasseeko mu mirembe era n'ekibiina kya Nuupu kyali badde n'omulamwa naye kyalekayo ebirowoozo bingi ebyakugira bannayuganda obutakwegattako era yenkola yeemu mu mateeka kituga it is the same justification ate genda okuwa balaliwe okujja okuvuganya nga guwagana okukyusa ebirozo by'abantu byonna bigwere eri federal system bwe batekulimu ng'oli musajja Muganda ninde gwe owangule olyokwegere ku ekyo manifesto yo nga tekyogeddeeko naye muntegera Jakana Somani Nadduli ogenda kunkulula nga ddiba
nti eddala ekyo kituufu nkikkiriza n'abasigadde abayivu abaliyo abagezi bentera bategeeza nabo bakwegatteko mu ntegeera eyo naye kino ekintu kubanga nze sisobola sikyasiddamu kumusinkana waliwo omukwano gwange e America y'omu ku bankubidde essimu nga mbuuza lwaki mubenwanire ne Jakana mwali nansindikira ka video keddako era ng'avuma Kyagulanyi. I would be naive okukwatagana n'omuntu ate arwanyisa struggle gye ndimu. Nupuka nkibategeeze nti Bobi Wine the gladiator Dunamis president of the ghetto Dunamis byonna byomuwa byalira byazitowa is nothing completely eri eggwanga Uganda is nothing. Kati priority gwa musitwa muteeka mu kifo goli no jiweeyinga esobola okujjamu abasigadde okwegattako gyali naye abasigadde bamulaba nga talina kyali. Kino kintu njagala abantu mukyebuuze. NRM alina abantu ku social media nga bavuma nga baweebuula. FDC balinako, DP balinako, buli kibiina kyonna kibalinako ku social media no ku YouTube. Owa FDC bwavuma tibarumba Amuriat oba Besigye. Owa NRM bwavuma tibarumba Museveni. Owa DP bwavuma tibarumba Mao. Nayo owa Nupu ye buli bwayogera n'avuma barumba Kyagulanyi. Why? Jakana njagala mbuulire. Ate nga tavumye awabudde. Njagala Jakana mbuulire. Ku social media ku YouTube woli ani yakuteekawo. Olyoke owalalirire Kyagulanyi okumuvuma nti waliwo omusajja yakuvumye gwe n'abadde ndaba ng'arabula abana Uganda nti oli murabe. In fact uyo musajja mwetondera. Kumbe bamazira kutegeera Jakana nze nga sina kitegeera njagala Jakana mbuulire. Jakana Nadduli sirina kyendi eri eggwanga Uganda ebirowoozo bengenda okuleta n'obateerawo bibigenda okunfula kikyendi n'okuneegattako kw'abasigalidde. Likewise mbuuza ekibuuzo kino Bobi Wine ozito waki you completely nothing n'ekikoola ekiva ku muti kigwa kikusinga okuzitowa n'okuba n'amakulu. Wuliriza ebigambo bino ngowa n'enjogera ku Bwakabaka bw'e Buganda nentegeza Ssaabasajja Kabaka Ssebufungo ne muga nti eyo nsobi Ssaabasajja Kabaka ennono yaffe etambula bweti ne bukaire nkya n'enkuba president ne muga nti president ekyo kigambo kiwayogedde kikufudde kipapula omuntu omutuufu tayogera bw'ate mu bantu bakulembera gwe weeyeyo wekka akampawoko Bobi Wine ye nga bwe mmulaba nammwe bamutaka ebitiibwa bye mumuteekako bwe mutu bwe mugenda okugenda n'ennyo kutegamba nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka n'Obwakabaka obukugiddwako ne Bobi Wine mu mugendo batunuule baga nti mwaba Nuupu mupimiddwa mu kipimo temutuukira temuwera temugwanidde entebe ya ggwanga lino kubanga temugula magezi ekyo kimu buli avaayo abasingako oyo mumuvuma buvumi ne mutuuka n'okkonja diplomatule eziringezo nga mweyambye Johnston. Bobi Wine nga njogera Kabaka abantu tebasobola okuga nti ddala kituufu mutani wa Haji kyayogerako kyekyo. Kabaka omwenkanankanira wa mubanda we ng'ekitiibwa ekyo Kabaka yakiwooli oba ye yeeyimba ye nti mubanda wa Kabaka byawule kuno si kujeregerera twewankizo na kutegeera naawe ali eyawagira ennyo nti bannaye Bobi Wine waaligwa wendigwa okyabulamu nnyo ku lw'eggwanga lyo okyabulamu ani buli bw'ojja ku social media ku YouTube woobeera anaakuteekawo. In fact Jakana ayongera okututegeeza nti buli bwagenda ku social media ku YouTube wali wamu sponsoring ayogere byayogera kubanga neewuunya omuntu wa Nuupu bwa yogera ku Jakana n'amuleka n'agenda n'arumba Kyagulanyi. Nze wenjogerera kati ndumba Jakana I would be stupid bwe ndumba taata wa Jakana. Yes. Nadduli. Kubanga Jakana olina emyaka 18 ojiwezeza wetengeredde ebyoyogera bibyo si taatawo weewa mukimanyi nti ye biological taatawo biological father but I cannot attack your father kubanga waliwo ebyoyogedde
I cannot. Ekyo Jakana kyali bade kikuyigiriza nti oli ku lulwo, oli ku social media ku lulwo n'abalala baliwo ku lwabwe. Wokolera ono omuvubuka aze kundabako bwakulumba Jakana, leka kulumba taata woono, leka kulumba maama wo. Obeera mujega muntegeera no muri kimu. Kati Jakana tamanyi muntu gwakolera kati. Naye politically gwe twanalizinga Jakana okolera dictator kati. Gokolera webuzabuza ntate nayo muvuma. Nebukere ncha nenkulisazinga his excellent president nga Jason wega nti abo yabasindika ne mutusa ku musugwali waawo yatuga nti kota pini ejana Nnyondo ate fuluma na Nnyondo ebigambe twogera zizimu kota pini ezino kuba Nnyondo ezino kuba kota pini elyokola ki ofufuluma ne Bobi Wine botu wajja waganti tugenda kumusesegula wajjewo notuwonna kuyakulemera kuki bifo akalunga tikanoga nti ate bwaba ayagala okugamba nti ayogera ebigambo byayogera tuyinza okukendeza ne ku nnaku ne tumwongerako n'atamalako nnaku z'amazeeko essawa ya leero Kacyangalayira yatutadde sebo yo excellence his excellence Bobi Wine tuggalewo kuba gwoli mu ntebe mulimu enkola gye muteekamu nga yakijje nga y'abaana bato ebyofuusi temutegeera bitegeere ne mukozesa Jenson mu defamatory ajje wano alize Bobi Wine nti ye wamaanyi mbategeeza talina kyazitowa kwenkana kabaka Bobi Wine ekyo kimu Bobi Wine talina kyazitowa kwenkana his excellent president Fountain of Honor atuddewo Bobi Wine talina kyazitowa eri ggwanga lino ekigenda ofula Bobi Wine nkyazitowa bye birowoozo eby'amagezi n'ebyensa byagenda otwanjulira gwamuwakira sinza ku birowoozo ebyo n'okutuuza kw'enkiko zammwe mwawule ebituufu nga temutaddewo defamatory ku bantu kikaaki mugenda sigala musembye busembi muraba fesi yange ekyuse nga ndumba Jakana omuvubuka gwembadde nenyumirizaamu turi ku mukutu gumu ebyayogera nga ndaba birimu amagezi naye bwatuuka eri ate nga akubanze oba okuba buli bworumba Kyagulanyi buli bworumba Nuupu oba tondese wabbali nawe abakubidde nange oba onkubiddemu Kyagulanyi takyali ku lulwe kati bwe tuba nga turumba abarabe Jakana mwoli ebigambo bino bya Gladiator Dunamisi Suubi ani Suubi wapi vao nawe Suubi kikaaki abanaganda bamwinamu essuubi sebo tokigatta mu bannayuganda gamba abantu abamu mu ggwanga Uganda Jakana lazima oli ku level kine Kyagulanyi gwovuma n'omugamba ntalina nti sisobola kubisa mukama kuli oli ku level kine ne president Kyagulanyi omuntu yesimbawo mu ggwanga lyonna ababbi ne bamuwa milioni 3 n'emitwalo 18 ezaba na Uganda just masingate bamu nkugamba ababbi bamu uraba ababbi n'ababbi bamuwezi notandika ku movement nti talina magezi Jakana ngakana ka constituency kana kaseke iyo ndoza bayali wakunuba yakumeka ekyo notakiraba nti lazima byoyogera byakyana kito abantu abo mu ggwanga Museveni Uganda niwankubadde muina kye mugamba bannopu nti yababba akalulu alina yaba akamuwa akanina genuinire ne bagattako ako ke mugamba ke bayita mu kkooti ne mudduka n'omusango oba muntegera bulungi ako ke mugamba nti yakabba bwe babayita mu kkooti ne mudduka n'omuki oyo Jakana I am telling you Jakana ofuuse vu mu byobufuzi bwayito bwe nagamba mutabani wa Mirundi yayagala kwogera nga taata we I warned him he never listened to me kati yafuuka vu mu byobufuzi Jakana naye yandibanga ayagala kwefananiriza ne taata we nga ayagala kurumba buli omu nga tiyeguya omuntu yena bwebulura ku nsinga ng'ogamba teri muntu gwe weeguya obeera mujega bw'oba oyagala kwogera nga Jakana mwe mumpulirize n'okusingira ddala abavubuka oteekwa kuba olina ebintu bina nga bibyo ng'olina tribe eyiyo
olina ekika ekikyo olina ekibiina ekikyo olina ensi eyiyo n'eddiini eyiyo ensi zentegeeza nti nga olina ka Uganda kako olina eddiini eyiyo ng'omuntu olina ekika ekikyo ng'omuntu olina ekibiina ekikyo ng'omuntu w'osobola kwogerera nga Jakana. I am telling you in NRM teri yesigwe mwana ono mu NRM bamurabanga murabi mu opposition bamurabanga murabi. Where are you? Bweba motoka Jakana ovuga motoka oragawa. Where are you heading? You must crash. I am telling you Jakana. If not, if you have not crashed, you are going to crash. Not even tomorrow, but today. Ebyobufuzi imwe abavubuka mu biyige. Let me tell you this. President wange Kyagulanyi n'obwakola ensobi. I cannot come out and attack him publicly. Mchimalira munda. I would be stupid. I know where to find him. Jajja, kampe kyokulabirako mu ekyo nsonyi It's okay, it's okay. Taata wo bwakeera ku makya oba maama wo n'ayendera mu maka ga kitaawo bw'ogenda mu katale n'ogeya nnyoko oba ofuuse kyanayana ensonga z'omunju ziggwera mu ki kakati okolera ewaffe tulinayo olugero luli olwa bit funny nti maama we bw'atuura ekiro bw'atuura mu kasonda toteekangayo taala ekiro nga tudde mu kasonda tuteekangayo taala kintu kigazi nnyo tosobola kulaba taata wo nga ali bwereere n'ogenda mu bantu n'omugamba nti taata wange ali bwereere tatange wuli wali atamidde yeeyambudde ali bukunya obeera kyana ekimpemempeme yes ekyo kyengamba Jakana. Jakana njagala otunuulira omukutu w'obeera olabe comments by'abantu bye bakugamba. Raba comments olabe. Mu byobufuzi Jakana tolina wooli kati. In fact, Desmond Tutu omugenzi Desmond Tutu Bishop Desmond Tutu South Africa. Yarazisibwa last week yagamba bwati nti mu biseera by'obutali bwenkanya bw'osalawo kubeera makati kitegeeza ojoininze oppressor oba dictator oba osaidinze naye mu biseera bya injustice weeri n'osalawo obeere neutral, it means you have decided to side with the oppressor. Tosobora kati Jakana talina waali mu byobufuzi kataliruddawo. That's why I said those forces. Ebyo byembabuli nnyo omuntu bakankanirira. Njagala muwulirize ebintu byenjogedde. Bw'oba oyagala kwogera nga Jakana n'okwetwaza nga Jakana bintu bina ng'olina eddiini eyiyo olina ekika ekikyo olina ensi eyiyo olina ekibiina ekikyo ekitasoboka ku nsi kati Jakana alirudda wakati ye twebuuza kati Jakana kolerani mu byobufuzi Jakana kolerani n'alabye ng'ayogera nti gwe ogamba kanumpu kano ebibiina byajjawo jaddona n'abimenya DP UPC byonna nga bwe yabimenye kasooka bibeerawo teri muntu yali awezeza ababaka abasuka mu teri yali performance nga nope teri yali performing no even teri yali performance nga Kyagulanyi. I'm telling you. Yeah. You see in Uganda tuwagira individuals yes kyekiriwo nze sagala kubekwekerera Kyagulanyi kati n'agamba nti avudde mu NUP you will never see NUP. Abantu bibatama ne bagamba nti kino kiki wabula Jakana alina kwamwegendereza kubanga you see imwe Abaganda nze mu byobufuzi nakula nga bagamba nti kirita mengo kiva mengo nga nkula mu byobufuzi nga babageya bagamba nti Abaganda beerwanyisa. In fact, aliwo nakantu kenganye kusharinga babade Facebook babade banzukize bintu embadde njogera nga bataddemu oluyimba
rwa mayinja ne bane rwe bayimba abasajja abaganda twerwanisa. I am the one who posted it on Facebook. Nga nzijukiza abaganda mukomo kwerwanyisa. Jajja Nze nali badde nrwanyisa Kyagulanyi. Nekikwasa ennaku jajja Jakana na duli. Ate leero yarwanyisa Kyagulanyi. Nga ate byalugaba. Owokolera njagala mwe abantu mwe muntegeere ekindumbiso mwana ono. Singa Jakana abadarumba Kyagulanyi nti Kyagulanyi waliwe kyasobeza. Aliwe ensonga. But all the same Jakana yali badda criticizing Kyagulanyi constructively ngawabura. Sikuweebura sikuvuma. Bwaki sivuma President Museveni. Bwaki simuvuma. Sisobola kuvuma President Museveni kubanga byakoze byokka bye bimuvuma. Chimbala. Bwaki nemenya. Bwaki nemenya kubanga ebyenjogera ebyakoze byokka bye bimuvuma. Yes. I have not sisobora. Two, he is a senior citizen. Let me tell you, he is a senior citizen. Wewawe yatuba nakuba, he is a senior citizen. Sisobora kumuvuma. Jakana nga bwakora. Bwakora Kyagulanyi. Bwakora Kyagulanyi no bwakora Museveni. I cannot. Nteko kubera unaka respect. Akobuntu. Ate omuntu oboyo akobuntu mu fact. Abampuliriza muraba analyzing bajja buzidanga la kamo kitegeeza buzi. Abampuliriza muraba nti face yange ekyuseeko oluvannyuma rwo kumanya Jakana nti aweebuse nagwayo. Oluvannyuma rwo kulaba obutambi bwe nga babunsindikidde Eddie yakansindikidde akamu kuva mu America. Ono mwana ebibye biwedde mu byobufuzi. Ekijanjala kisi. I can bet Jakana owedde mu byobufuzi. Owedde. So nebaza nnyo Kyagulanyi ebyo nayogera ku Monday naddamu na posting ng'abarabula mmwe. Abantu bagenda okututeekamu kati wenjogerera I have declared Jakana mu bantu abo olwaleero y'omukubo. Waliwo abatweteekamu okusika attention bamala okulabibwa bayitibwe balye eno struggle bagifudde business nti bagenda kujja basigemu capital w'amaloboozi gaabwe enkya balye. Ekirala namazedda kukitegeera nti mu byobufuzi bye tulina kati mu Uganda bw'oba nga tuyogedde ku Kyagulanyi ndowooza abantu tebawulira. Chovora yes, chovora bana n'abatamanyi n'abamanyi bonna bamara gawalirira Kyagulanyi. But this gentleman really ekikumukuvumisa kikingwe nga gwe Jakana olina bwongo ki ne Kyagulanyi nga kalita 5 kakulemye okusitura nawe yagala kweteeka kudwamu akanyonyi kamulemye okukongola nti muleete nganga kiva ku kirazima Jakana kuntegeerayo nawe oli mu byobufuzi okulumba Kyagulanyi n'omuvuma n'omugamba nti talina magezi kiva ku kiki ekikusigura ne mutegeeza nti Bobi Wine mugezi nnyo yalengeredde wala gwatassaamu 10 kye balooya abaali abasasulire n'akenca naga nti omusango ngujjeeyo naye mutegeera bulungi mmwe ba Dr. Hebwa bannannyini kibiina ekyo ekibiina kyani mbuuza gwe kubanga ebbanga lyonna obadde wa Nuupu tojeegaana si lutalo sisa kwegaana Nuupu y'abantu mutegeera bulungi nga mwabawagira NRM mutegeera bulungi ebyobufuzi kyembuuza si kutegeera kuno kw'obwongo mutegeera bulungi ebyobufuzi leero kubanukulireko si mu bubi leero eno debate fenna ketugatte kankukimeko nga muna Nuupu yanukulira ku bantu abo entegeera yammwe ey'ebyobufuzi mubitegeera bulungi tubitegeera bulungi bwemba mubitegeera bulungi answer gye nsinza okwetaga era ogenda kugibanukulira byenjogedde olina kyojjeemu nange nkyabipima okyabipima muwe capacity ki bw'oba nga lazima ogamba nawulirire ng'ogamba nti toli mu struggle ekyoliko kitubuulira oli kuki. That is the question. Oli kuki nagamba Museveni yali mu mateeka bulijjo awalalira waaki. That is the questions we have. Those are the questions Jakana obwongo bwo bwasiza. You see akazindaalo kano nze nakatuuma kalwanika. Omuntu yenna bw'oba oyagala kweyasa
bera ku kazindaro oyogerera abantu oba weyanise buri muntu namanye ntegerayo yakana natamanya rwashi cyaguranye yaje musango mu Supreme Court niwe yeta munabyabufuzi atenga gamba lawyer atemu politician niwe yita munabyabufuzi notamanya rwashi yakana notamanya nti mu January akarucyaguranye bawamba bo wambi niberangirira notakimanya notamanya nti baba akaro kati jakana nubwo mubuze byakayunga nanagera gamba nti owa NRM ya wangu. That's why I have declared you an enemy of the struggle today. Mwe banupu amafumu mugerekezo mwana ono ngabwe nchidamu nga amaliriza program jembade nga manti inkusisinkane ngisaziza musi kyasobora atona tasinkana na sitani okuva lubaya ula bayamugoba mu guru taddanga mukusinkana naye ekyokubiri oyo mumaze ekyokubiri nari nsazeewo kubawa updates kati nzita katenerwaiza narabye ekintu ekitambura mu gwanga n'abana Uganda bangi nga tibefiiriddeeyo wali ekintu ekitambura mu Land Commission eyo omukyala gwe bayita Nyakaisiki manyi abana Uganda ebintu ebibayamba oluusi babivaako ne babima amaaso ekigambo ttaka mu Uganda muno kyekisi teri muntu atari kutaka teri kintu kikuru ngetaka mu nsi yonna Israeli egenda kumara emyaka n'ebisibo kumpi 10 ngerwanagana n'aba Palestine kintu kimutaka si kintu kirarataka kasoka President Museveni atufuga no si Museveni yeka kasoka tufuna independence sina independence kasoka Uganda ebeerawo titufunanga ko regime ebonyabonyeza abantu kutaka ng'omulimbo Museveni nchidamu kasoka Uganda ebeerawo ne bagibatiza nti eno Uganda titufunanga ko regime ebonyabonyeza abantu kutaka ng'omulimbo Museveni. So bugenda bekiri mu Land Commission nga tulina mu omukyara abadde arwanyisa ababbi nga ababbi bamwetorode bagalo kumuta n'abasirikale be narabye babatadde mu mpingo ba police osiba bashi mu rwimo rujasi bamwita principal gwe w'omukuma omuntu aba principal wamwe mulina kumukuma atoro cost kama mbani n'ebintu bye nimu bimukuma kati babatadde ko musango they obstructed oba arrest oba search oli mukama wabwe yabaragira mukume wano aba polisi bamwe musiba babwerere omushara Nyakaisiki mujukire Betty Kamya ye IGG Betty Kamya abade minister warandizi Betty Kamya yabade agugurana no mushara ono ngari murandizi nga chairman nga chairperson warandi commission ngoli minister na yagugurana na chairperson warandi commission Nyakaisiki nga Nyakaisiki agambye nti timuwayo sente zino nga Betty Kamya yomubazisizamu ezo kukompensate nga abantu nga Nyakaisiki agamba nti nedda eyo mpewo yavayo siraba batono nnyo abasobora kubeera board ni bagugurana na bakama baabwe ng'omukyalo oyo ng'agamba nti muleke kubba sente z'eggwanga namuraba omukyalo oyo ku kanisa eyamenyebwa ey'omundeeba munango mulembo Museveni gwe gumenye n'ekanisa nga barwanira ttaka ate mwana wa tensi netambura kasoka tubeerawo. In fact, let me tell you this, ne Archbishop waffe w'abakristaayo wa Canterbury abeera mu London yawandika ebaronga giwandikira Museveni nti kino kiki nimumenya n'ekanisa naye nga n'emizikiti gibadde nga gimenyebwa ebbanga lyonna naye nga ne Archbishop w'abakristaayo mu nsi yonna yawandikira Museveni ebbaruwa ku kanisa eyo nga kanisa eyo bagenda okukompensatinga esente ng'omukyali yagamba nti obuwumbo obwo bwonna bwe mugenda okuwaayo bwa mpewo balimba n'ebirala nga bali mu on floor of parliament ekyo newunyiza n'alabye abantu batono nnyo abanuupu bye bavuddeyo ababaka
nga beewunagana nabo kujja kweri kyeneewuunyisa nga tibalwanirira mukyalo oyo ng'omukyala agamba nti kisoboka muleke kuba esente z'eggwanga oyo mukyala kugamba nti ettaka lya gavumenti bweba lirina percentage erya 23 percentage 18 yamazidde kubbibwa 18 oyo mukyala bw'agamba yes kubbibwa abanene abali mu gavumenti oyo mukyala bateekwa kumutta bayinza butamutta physically naye kariya ye bagenda kugimalawo bayinza obutamutta naye ne bamutta naali nakugambako wano nga President Museveni awoninga Betty Kamya ku babbi nti abagendeko mpola nti kubanga be bayizimiriza kwegwanga lino okyajukira nga ngamba Betty Kamya nti obeera otya mu basezi ate notandika kuvumirira abasezi kati ekyenenyamu Nyakisiki bambi ali mu system gyatamanyi system gyalimu yababbi ye tayagala kubba you simply resign mu NRM if you are not a thief in NRM resign nebo vayo no bogerako they kill you mpulira umutima gwange nga gukabo musayi ku mukyalo ne bagenda okutanga avuddeyo okulwanyisa ababbi gwewa omunenyeza okubeera mu yalikoze eki bamuwa omulimu nagukola sagala nakwebuuza bwaki president asirise mpaka mukyalo bamusamulize bamuwadde criminal summons bamututu mu court sisobora nakwewuunya ate president Museveni ateekwa kusirika kubanga warumbye abantu be Betty bayinza omujjako omulimu naye oraba kumanya nti ebintu bya Katonda bibuzaabuza raba Betty bwe yali mu Landis ng'omukyalo nyamugamba nti togenda kubba raba Betty ate mukama we bwamuwadde omulimu ogwa IGG gw'okunyonyereza Betty Kamya atandikidde ku kooli ajukira mu ministry bwe yali omukyala nga mutawaanya gwatandikiddeko gwoba ng'oli MP nga tosobola kukwata otosobola kumanya kino ni muyambo mukyalo ono Nyakisiki mu parliament mukola muki abantu bomwe mu government kebe police criminal investigation department bwakiti muyambo mukyalo ono uyo naba police bamwe babakute nabo bakati bali kigo obawa obaruzira so eyo Uganda yafe bona abalimu basezi gobanga tokiriza kusera badukemu actually bomanya nti wensula basezi tosula olwa akubiri oyina kkeera kumacha so echo na duka otasobulamu era osula kutebuche ne kwolwa bakubuchaddira tobulinda kusaasana bulungi so akona akarabye ninda banga kankuteko nnyo ngamba nti sharing n'abana Uganda mumanye Uganda yafe ngabwe fanagana bwovaayo nobeera ku mazima in fact wali wakagereke bagamba nti bwoba omanyi nti onayogera amazima be ready to stand alone oyo mukyala ndowooza ekyo yakimanyi asazewo okuyimirira yekka naye bakutute mu kooti abaliyo baabwe bonna babbi buli woja oyo mukyala talina waddukira kikinduma omuntu afanagana bwato nga tali eyamuwa omulimu ye president naye na president agenda kumuyamba kubamu orumbya ababbi be kibinyo ekyo nkimaze ekyokubiri narabye tweet ya Muhoozi oyo mwana nze sitera nnyo kumwogerako naye nja kumwogerako lwa nsonga ayogedde ku kintu naye olumu nagamba nti oyo mwana talina handlers yali badde ng'alina at his level kubanga first son bamuwadde nyota nene nnyo oba tesanire oba esaanidde enyota ye nene lieutenant general kati general wa ggwanga saagala kubigendamu oba bazimuwa batya naye yali badde at least na political handlers kubanga ayingidde mu terrain y'ebyobufuzi yali badde na political handlers tabalina kumpi buli tweet ya tweeting after like 2-3 weeks aji withdrawing simple logic mwe nomugamba nti bwe twogera
emitwe gino fe abamu katonda yagituwa tuwabula ensi bwakyo ozijjayo ng'oraba oswaziza ensi kati olwaleero amagye gavuddeyo nigoogera ku Andrew Mwenda kubanga balabye nga babakriticizinga abantu ababulijjo nti bwaki Andrew Mwenda abeera mu uniform y'amagye ate nga si w'amagye n'abeera no mu helicopter gunship ng'oraba alinga akamandinga n'abasirikale nze nakatutemu nga kantu kaliya kubanga nategedde nti asaaga kubanga journalist ekyokubiri brother we biological brother ya commandinga operation Shujja Congo Muhanga biological brother kati ya muwadde so nakatutenga akantu just nga ayagala okulaga nti muna mawulire agenze naye Congo such tutenga kintu kiriawo naye nasese genarabye byekwaso Flavia I'm a spokesperson ngagamba nti amaje gagenda kunyonyereza ku Mwenda bwaki yayambade uniform y'amaje omanyi bwaki yakyogedde nga bategedde nti Andrew Mwenda ayambala ata uniform y'amaje n'abeerawo nga tera amugambako nga baana bakyagulanye bajudde mu dungeons mu makomera nga balina uniform just uniform ya red t-shirts za red nga bona bane overall ku site ne babagamba nti eyo uniform ya maje gazetted red t-shirt nti eyo uniform ya maje some have been killed mind you abamu baje mwenjara owenjogerera abamu bali mu dungeons tibatwalira ngana mu kooti abanji bali Luzira bali Kigo bali mu makomera bajuddeyo kumpi nga 10 rwa red t-shirt n'akakofira nga kakoko kubanga manye biragiro bya Uganda manye uniform y'amaje nga bo bagamba nti yo uniform y'amaje kati kyembadde ndeeta katono nnyo kyendeeta kyekyayogezeza omwogezi w'amaje ng'akyejjako katera kyekya promptinze General Muhoozi Kainerugaba okwogera ng'ayamba ku mukwano gwe Mwenda nga olaba tuti gye yataddeko ng'agamba nti Mwenda yayambadde uniform is among our fans ibona abantu begomba amaje gaffe kati ulira obwongo bwoba okimanyi nti abantu bambala uniform begomba amaje gamwe ate abantu bosi bana Uganda tibegomba amaje gamwe it justifies nti bali innocent ulira kati simple logic then abana babate now ekyendeta byekwaso goba ng'oli mukaze ng'oli mwogezi w'amaje ddamu kyogere olaba ekyendese Muhoozi ng'amaze kutwitinga ku luno kati byekwasa abunidde kati ali mu kinnya yeekukumi kitegeeza kinti she cannot come back and talk about it no kati you see abantu tubayamba mwali twagadde nnyo wewo tubawagira naye tubawabula owenjogerera Muhoozi yarabye nti amaje gayinza kutandika kunyonyereza ku mukwano gwe ate nga be bali eri be bamuwadde nagumuzanyira kati bali babunidde kati amaje mbarayira byekwasa ogoba ng'oli mukyala ng'oli mwogezi w'amaje ddamu kyogere tagenda kuddamu ekyo kikulaga impunity of the highest order gye tulina mu ggwanga muno nti first family kumpi eggwanga lino balinga eringa family yaabwe kino kindeetera kukyaka kwenza nabagamba nti ono mwana ayagala political handlers twiti gye yateekawo nga akuteka kwenza yaji withdrawing nga bamusekeredde buli kyawandiika bamusekerera busekerezi nze saagala kumuvuma nga jakana bwamukola general wagwanga basimuli kufumiitiriza kati olwaleero imwe first family mulowooza ki ku Kakwenza nga kooti yavuddeyo kooti ento kooti enkulu bonna balagidde omwana oyo ateebwe Muhoozi n'olemera omwana oyo si order from ye Muhoozi n'olemera omwana ono olowooza ensi ekutwala mu ngaki mpulira abantu abamu bavevenga wali ebyo baagala okuteekako nti osobola kukola
bwoba just omuntu akogeddeko ku Facebook no behaving the way you have behaved kukakwenza rukira abasajja ekitasoboka bwe kisoboka niba kukwase gwanga lino okorotya no statement ya ekitasoboka bwe kisoboka niba kukwase gwanga lino oberotya konsekon era jajja nopo nabuuza mu kibuuzo nekirara reka ekirara kambabulire ngenda ninda abantu nga bavevenga nga bagamba nti muhozi project imwe bantu bebyo mwogera te mubimanyi timumanyi muntu ayitwa Museveni omusika wa Museveni omumanyi omusika wa Museveni take it from me omusika wa Museveni ye Museveni ne bantu mwe Museveni ogwemanyi ogwenkoledde omusika we as long as Museveni still breezes tasobola kuba bweru wabo kulembeza uli atakisoboka omusika we ye Museveni actually omusika wa Museveni yeyo weeri Kaguta I can bet nobwo akitegeera konti mutabaniwe yekurubesa ku bukulembeze nga yagala kufuga egwanga lino ekyenjogedde ekinaayogedde kanyisirikiti kale fena tujja kusirika busirisi so abatuliriza njagala nkomaawo nakalese nga bino nabirese n'obusungu bwajakana naki naye n'ebirala nabigaseko eberanga eja kuberanga kati ne Rwaiza kati tugenda mu programu kasameme so n'olwensonga eyo tuyanzege yeyembere eri mu ggwanga ate byemuwulidde byonna bituluma ffenna Bannayuganda era nange ekisinza okuneewuunyisa nti olina bintu byogeddeko mbadde sibimanyi oli eyambadde combat ey'amagye nga si munnamagye ali free atambula bali bayambala obukofiira bwe batungisa ono mu Owino because of red color bakyali mukomera naye nange sababu zakabukulu lwaki temuta abantu abo statement ya Muhoozi etegeezeza nti bali abantu bebakwata they are innocent they are fans of Uganda Defence Force bajenyumiriza era bali egombye jijoining kati katono nekirala ekyenjagala kwogera ko iyo uwokolera nze mukiriza abeereko nange yaze kundaba nenjagala abeere nange mu programu si guno y'omuntu asoose yandibanga yasembyeyo wanga mbeera nzeka mu studio n'olwaleero bwanshalide nansaba ningamba nti okay beerako nange tebakitwala bu yes mama tanzo okubuza lwaki mwatudde nedde bonna bantu nze namukiriza okutambulamu nabo so kulo bulungi bw'eggwanga sibula nga sinnasiibula kansoke kano munzikirize nkayiseewo ffe bwe twali abato twagiranga ebimotoka bino bye twakolanga mu bidomola ne tusindika ne tuvuga ekiraga nti twegombanga okukola ki okuvuga ku mmotoka kakati omwana wa Nuupu bwakeera n'ayambala eyo red biki kitegeeza yeegomba lunaku lumu abeeko mu magye kyekyo kyennyini Muhoozi kye ya emphasize nze naye nina yes nkugambye bwe twali abato twavuganga obumotoka obubumbirire ogenda ovuuma n'okuvuuma kakati n'okulanga okimanyi nti obulamu obulungi bulina okubaamu ki emmotoka kakati nze bwenkeera n'ennyambala ebyambalo by'amagye mba siri mulabe w'amagye mba neegomba kubeera mu magye kujjako njagala ku supplementinga ku kantu konkuwabulemu mu mateeka ga Uganda kala ya red yemu ku official colors za Nuupu it's official it's registered mu register of mu bibiina by'obufuzi mu electoral commission ne red ya kala ya red yemu ku colors registered officially nga za Nuupu so Nuupu bwevaayo nekora akakofira ka red nekora t-shirt ya red bali mu mateeka g'eggwanga ekyo kyo nobwe tunagamba tukirese just bwakwagala okudilutinga kire ekya Muhoozi ne mukwano gwe naye bo ebyambalo byabwe officially bya Nuupu si byamagye babatadde mu kooti marshal just wakubabonyabonya wakubatira bwerere yes kale tuyiza otusikana olunaku olwaleero ekyo bemuwulidde wekolera tubadde naye olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo
kyakitiibwa nnyo baganda bange ne bannyinaze omanyi nagamba fe abavubuka abato bwe tutuulako ne bajjajja baffe ate kyabuvunaanyizibwa nnyo kubanga munnaffe amu tetukyalina bataata kakati jjajja Nuupu bw'akeera nakkiriza okutuulako nange nfiiringa nti nina omugaso mu ggwanga ekyo kimu ate era nfiiringa nti wadde abazadde baafa ne taata ye yafa oba maama ye yafa naye abazadde nkyalinawo kubanga omwana tazaalwani omu oba babiri kakati nfunye muzadde wange omulala anannuŋŋamyanga kubigenda mu maaso mu ggwanga ne kunze ng'omuki otherwise ni musanyufu nnyo abalabi ba the flashlight okutuulako ku seeti eno omulundi omulala weewaawo ate leero nzize mu ngeri yanjawulo ate ekitiibwa ennyo ate n'abalabi bayekolera official nammwe batubidde. Okay. So nolwenso temwerabira to subscribe and share our programs ate temwerabira to join mbasa you join become the member of the Flashlight Channel Uganda such that tusokuwa amawulire ago privately bw'obanga oli member you click ne tukuwa amawulire ago privately abamu mwetaaga okulaba program nga tolio yajjira bye yonna ugojifuna once you become a member you have access to those programs. So nekira temwerabira nga bwe twabasaba lulijuzi nti jjajja waffe Nuupu mwenna bamutandikako temutulekerera tuzaayo bwe tutuuse tuli mu 8 ku 10 kirizagaana tusaba mwongere okutukwatirako empiso zikyaliwo era nga tuloba jifuna bagambe nanda jjajja Nuupu wale ngambi lusi jisoma speed kanjisume ku luno mpola mpola eri 07772 98 0 mwenda asatu musatu in English 0772 980 933 enamukyalugabeyo mumukubireko esimu mwongere okumuchekingako abadde omunga ekyegedde ekintu kikulu kubanga ndi ku phase edirira esembayo naye eno ya mugaso nnyo y'empiso buli mpiso eri $1,200,000 buli mpiso naye nakoze research Dr. Yankweka nimuza nti ziri mpiso mmeka nankweka naye waliwo omuntu omwe yanzibiddeko nanga nziza kuba 6 sikikakasa kubanga ba doctor balina excuse zaabwe tibakubuulira naye kino saagala nnyo okukikweka singa bulwadde nze sikweka bulwadde empiso nobweze n'aba mu 6 nobweze n'aba meka nkimanyi abantu bange bajja kunkwatirako esente nyingi naye mkimanyi bajja kunkwatirako mbeere bulungi naali simanyi nti essaawa eno naali badenga bwendi abantu mu diaspora nyongera kubeebaza era dokita nga bwabagambe nga bwembeebaziza timundekerera timundeka makati bwe ruba olugendo 80% era jjajja Nuupu nange nga yeekolera itongwa ngenda nina abalabi oba abagoberezi naye nga tebagoberera nze bagobera byenjogera nga bwe naggambyeko ebyenkyukakyuka nabo ngenda ba encouraginga bannanga abalabi bayeekolera official ngenda kuba mbajjukiza kubanze buli lunaku mba ne live ngenda kubajjukiza ku mbeera ya jjajja Nuupu mweyongere omukwatirako kyakabi nnyo tuyanze yenna ataddeko etofaali omukama akutwera omukisa. Do not forget of loving us. Omukama abeere wamu nammwe mwerabe.